kati bwekituuse mu budde obwa covid bawala baffe oba abaana baffe bazze nnyo ewaka ate ng'abazadde oluusi tetubawadde nnyo time ey'okubalabirira n'ebikemo bingi ebizzeewo nti embuto zirabikiddwa nti nnyingi ezeeyongedde mu baana abato mu bifo byonna ebiri urban ne rural ne peri urban oba ebyalo ebibuga n'ebifo ebiringa ebibuga. Abaana bangi weebali ate bazze nnyo mu nsonga ez'ekikulu ne bafuna embuto zebateetegekedde ku myaka emito. Wakati w'amagezi ag'enjawulo agateereddwawo waliwo obubenje obw'enjawulo obusuubirwa okuva mu maaso awo olw'ekiseera abakyala kye bayiseemu mu kadde kano ak'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe awamu nno mwattu abakyala abamu bayinza n'okufiirwa obulamu bwabwe. Wano nno akabenje akasinga okwogerwako ke k'ekirwadde ky'ekikulukuto. Ekirwadde kino kye kimu ku birwadde ebisinga obutassibwako mwoyo naye nga mu kaseera kano ak'ekisennyiga ekikambwe kirabise okuteekawo okusoomoozebwa ku mbeera ey'abakyala n'abawala abali wakati w'emyaka 15 na 49. The people who suffer from fistula are teenage pregnancy. We haven't decreased teenager pregnancy in the country, and it happens in poor. Abasinga okutawaanyizibwa fistula be bavubuka bafuna embuto nga tebanneetuuka ate nga bali mu mbeera ey'obwavu oba nga beesigamye ennyo ku babbaabwe nga bano singa balemererwa okubabeererawo mu kiseera eky'okuzaala beesanga nga baluddewo okutuuka mu malwaliro ekiyinza okubaleetera okutaataaganyizibwa mu kaseera ak'okuzaala olwo ne kyongera akatyabaga ak'okufuna ekizibu kya fistula. Ate abalala basalawo okugenda mu bamulerwa okuzaala mu kifo ky'okweyuna amalwaliro. They can be monitored, they can be told, you cannot deliver alone, a baby is too big, your pelvis is small, you have to be assisted in the hospitals. And another problem is that some still want to deliver by our traditional attendants. Nantale Hasfa y'omu ku balwadde b'ekirwadde kino era nga twamusanga mu ddwaliro ery'ekitove Masaka erimu ku malwaliro agajjanjaba obulwadde buno. Ntuuka wano musawo nankebera sister we bamuyita ba Florence bwankebera n'agamba katumuzzemu akapiira akalala tulabe era sitiru gaawaguza ngayita ebbali n'ebbali era nentoba ng'ate ne tube ejjudde nentya nga ndabika sikyawonye bandoga kyekyamazima bwe kikuluma olowooza baakuloga ng'etteeka natya sisita ne banteekako ecupa y'omusaayi kera ku makya ne bancekinga n'agamba kati bino ebipiira bikulumira bwerere katubijjemu ojja kudda nnaku z'omwezi 9 tubaawo ne kampu eyo ejjanjaba birwadde ebyo ono fistula naye nze nga nali sikimanyi. Nantale si ye yekka nga maama alwanagana n'ekirwadde kino eky'ekikulukuto. Paulina naye y'omu ku abo abalwanagana n'ekirwadde kino okumala emyaka 22. Omukyala ono alwanaganye n'okuboolebwa, okweraliikirira nga kw'ossa n'okuswala nga kino kivudde ku kirwadde eky'ekikulukuto. Obulwadde nabufuna nina 14 kati nina emyaka 36 kitegeeza myaka 22. Kati bulijjo kimanyi nti oguyina naye nga tujja kufuna najjako mu 26 ne bankolako nesiwona nenkomawo 27 era ne bankolako kale nenumizibwa nnyo kubanga byanjawulo bw'oba tebanakukolako obeera mulamu naye babakolako olumizibwa. Kati bwe nalumizibwa ennyo negamba kansooke mpumulemu naye era nempulira nga tekisikkiriza nenkomawo wano 2017 era ne bankolako
giri emabega saafunamu njawulo naye ku 2017 nenfunamuko enjawulo kati negamba kansooke mpumulemuko omwaka gumu kati nenkomawo sobola otererera ddala fistula aluma ate wali baba bamaze okulongoosa omwana mpozi awo olumizibwa ng'omuntu era gwe balongooseza naye bwekiri bwe kivaawo ekyolukindu tolumizibwa obulumi bwa lumas ebintu bye bakwogerako buli bwofuna muli kakati obadde n'obulwadde buno ebbanga ddene oyisiddwa otya bwengo bubi nnyo kubanga nalowoozaako oba okwejja mu bulamu naye nenfuna kansolingi nyingi abantu abamu kubanga nakyayibwa mikwano gyange abeŋŋanda nga ndoza emabega nnyo bakitaputanga bulala nga balabanga eddogo obanga ekintu ekisobola okukwata ng'ekikolimu nti bwensemberera oyo nsobola okukola ki kati nempisibwa bubi naye ebbanga gye lyakoma okuyitawo nengenda nga ntereera nemanya nti obulwadde bwazze ate n'ekirala bwe najja wano nendaba nga tuli bangi naye ng'ate eyo baŋŋamba nga nalabanga ndi omu bwe nti naye bwe najja wano nga ndaba tuli bangi ate nga bala balina ng'oggyeko festula waliyo n'ebirala ebyenjawulo ebinene ate nga nabyo biva mu kuzaala nga kyo ate oluusi kibi nnyo okusinga ku kino. Paulina alongooseddwa emirundi egiwerako egitavuddeemu makulu okuva mu mwaka gwa 2006 naye omulundi guno alabika alina essuubi. Najjako mu 2006 ne bankolako nesiwona nenkomawo 2007 era ne bankolako kale nenumizibwa nnyo kubanga byanjawulo bw'oba tebanakukolako obeera mulamu naye webakolako olumizibwa kati bwe nalumizibwa ennyo negamba kansooke mpumulemu naye era nempulira nga tekisikkiriza nenkomawo wano 2017 era ne bankolako giri emabega saafunamu njawulo naye ku 2017 nenfunamuko enjawulo kati negamba kansooke mpumulemuko omwaka gumu kati nenkomawo. Abalwadde b'ekikulukuto abasinga babeerawo nga tebajjanjabiddwa olw'okutya okweyoleka embeera gye balimu oba olw'obwavu nga buno bubaviirako obutasobola kutuukiriza ebyo ebibeetaagisa okujjanjabwa. Kya bulijjo kubanga bw'obuulira omuntu tutya okutwogerako nti abantu abatuliraanye omubuulira kizibu kyo ye ate nakitwala nga essanyu kati oluusi abantu bangi batya naye nga nze nsaba nti omuntu ali eyo ng'alina obulwadde kuba kati tulina omukisa ti TV weeziri rediyo weeziri nti bw'oba tosobola kugula TV tosobola kugula ka rediyo kubanga ebintu bino babiranga nti omuntu ali eyo yenna ng'asobola okugula akarediyo at least buli lunaku asobole okumubeera wano asobole okuwulira neteri festula bajja kulanga n'ekirala ng'ate okiina ate ng'osobola okuyambibwa naye olw'okuba nti nga tobuulidde nze oba ggwe naye nga osobola okuyambibwa ng'okiwulidde ku rediyo oba ku TV. Mu biseera bino eby'ekirwadde ekikambwe kya COVID-19 kya mugaso nnyo abakyala okutuusibwako ebibasobozesa okuyita mu mbeera ey'okuzaala obulungi nga kw'ossa n'ebyobulamu ebirungi okugeza ng'okukyalira ab'ebyobulamu nga kw'ossa n'okufuna obujjanjabi era nga kw'ossa n'okuba nti abalwadde batuusibwako ebyobujjanjabi mu bwangu ng'amaanyi gonna gassiddwa mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya ssennyiga omukambwe kyangu nnyo okubuusa amaaso abantu abali mu mbeera y'ekirwadde eky'ekikulukuto n'olw'ensonga eyo kyandibadde ky'amakulu
okufaayo ennyo n'okussa amannyo mu kulwanyisa ekirwadde ky'ekikulukuto nga kw'ossa n'okusomesa abantu okukyewala olw'okusobola okukuza n'okukuuma ekitiibwa kyabo abalwadde baakyo. Kino no kisobola okutuukibwako singa gavumenti n'abo abakwatibwako bonna ab'enjawulo bongera okusomesa n'okulwanyisa engeri y'okwewalamu n'okufuna obujjanjabi obw'ekirwadde ky'ekikulukuto mu mulembe guno.